byonna bikutte waka wagenda kunyuma nga akomyewo. Tambule mukama wange. Yenga chena komaye musajja nkwana ngensala okulwange omutima nengusiba kenjegere kankoye abambusabuza bubanjagala nga newojja edola nabira ddala luka ebirimbo olwo nenkuba maaso nga nebuuza kimba nkumalira babye obuddewo. Nensala okusumulula nekuwe yabaddewo kumpinga nga byakwagala kati omutima nguwaddekwe tokulaga ate ebikango okukutule obusanze bwakowa weka buli kayisa komanyi akakutula emitima wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze kati omutima nguwaddekwe tokulaga ate ebikango okukutule obusanze bwakowa bambi kweka buli kayisa komanyi akakutula emitima wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze. Sagala kuchejusa kubanze nkwagala ebyaddala era ndi mugomo nnyo wendi omwegendereza kubanti okusobya kanfube nnyo okukyewala mposa ensobi nga sinava kukwata egendereza guno omutima nguwaddekwe tokulaga ate ebikango okukutule obusanze bwakowa bambi kweka buli kayisa komanyi akakutula emitima wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze sekati omutima nguwaddekwe tokulaga ate ebikango okukutule obusanze bwakowa bambi kweka buli kayisa komanyi akakutula emitima wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze. Lyamagumba gange mumire kugwe weka wadde mu kizibu nya kituukiriza era ekyokuba benkanya kijja tuwangaza ebbanga lye tutamanye obe mukuumi wange mbe mukuumi wo anakuumira ebyewuwo kati omutima nguwaddekwe tokulaga ate ebikango okukutule obusanze bwakowa bambi kweka buli kayisa komanyi akakutula emitima wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze waddeyo okukujjanjaba wenyweze bambi beera n'ekisa gye ndi wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze kati gwolina obulamu bwange ze nali nagwowa bambi beera n'ekisa gye ndi wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze kati gwolina obulamu bwange ze nali nagwowa bambi beera n'ekisa wewaddeyo okukujjanjaba wenyweze. Ulira TV tugende maaso.